ba nakayaga omukungunsi asitula ennyondo n'asesebula omukokoto kwa gw'omuserere ajjako entayungwa gwe bw'owulira ebyo n'ototerera wamu era n'ofuna akalago olutaawo oba ekitowoolo n'oteera ddala obudeewe obwettogero mu luya owuliriza omubaluuzi anti awuliriza omubaluuzi amatata bagajjako ebikalu nze nabagamba bw'onogataba n'obulwa emmanvu ey'okumusekula ofaananako namulesa oba omufumbalanga kubanga singa alemererwa ddala nga badde afunye ekiguniya kya baatutu naye n'alema okutindiika oba okutindira bw'abiririra atandika kuzikuba mu makiikakiika nga yeewuunya okufaananako lukubirwa mavi gwe bawadde munnanga olugenzi nga temuliimu eri gye bagamba enkulu girowoozeeko kitwala muwendo okulowooza ku bintu eby'ensonga ate olowooza buli kimu nze naakikugamba njogerako byenjogera kubanga entumbwe y'omugole tebeeremu neemala omuzigo mu mpomero nze nemusigala nga muwulira ebigambo nga bino ebyolulimi oluganda naye ng'ogamba ate wano oba ategeeza ki iye munnange ebintu byakunoonyaako kati bw'oba tolina kitabo olulasangeye nze nkukolere ki sirina kyakukugamba naawe faayo nga banno bwe bafaayo ofune kino kubanga kino kyandikufuukira omubumbira n'amakulu ag'okumanya n'okutegeera eby'ensonga nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo omunyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ni mwana bw'abambejja omukenkufu mu lulimi oluganda era saabasonyiwaalwo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nnabulamu olulimi luno olw'omutanda olulimi lwa Ssaabasajja musajja mukulu w'omwali eyo South Africa yantuuma erinnya eddala yaŋŋamba nti abantu bagambe nti n'erinnya erya kirabo likugwana kirabo kya Buganda yagamba nti nno erinnya eryo tolirekangayo abantu okulibategeeza kubanga Buganda ekulina nga kirabo mazima ddala kyolabako kyobuuza nti endiga azaala bumeka abange nabuuzizza nti omuntu azaala ate Nnawolovu tazaala Nnawolovu akola ki ati ako nako kaabafuukidde akayinja mu ngatto kuba saalabye yakyanukula naye neŋŋamba owa kantaase eggwanga okuzaala kwa Nnawolovu Abaganda tukuyita okuzuukira Nnawolovu tazaala azuukira oba gwe okuzuukira obadde omanyi kwa kufa oli yafudde ate yazuukidde nze sirabangayo muntu azuukidde nno bukyanga mbeera wano kujjako Yesu gwe basoma mu bitabo ti Yesu yazuukira simanyanga bw'ate naffe tujja kuzuukira sirabanga yazuukidde simulabangako mpulira bifisse nange namasole byawulira e Lusaka naye ng'okuzuukira okutegedde kale bw'oba okutegedde nze sisazze kulya na kubala baana waliwo olugero olugamba nti ganaakalira ku nnyago teyeekanya yagafumbi kamba siibulire wanu bannange kambalekera omukutu gwamwe guno ogwa TikTok ate neeyongereyo ku gyange nagyo ngikwazze kubanga munnange kaŋŋende n'abemma nga kamba kyalireko ng'anaalya ku bbiri Ssaabasajja Kabaka awangaale.